لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حقا عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث من قبورنا إن شاء الله من الآمنين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكايل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. يا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أصلي على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا مصطفى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. Baganda banga bitibwa mukirize twebana wa taala oyo mbajjukize ebbanga lyonna tukuze bakadde baffe ebigambo babyogera twebaza Allah tusobosezza twebaza Allah naye naffe omulembe guno tetujja kuyiyaayo kirala kyonna okujjako okubajjukiza nti Allah wa bbeeyi Allah wa maanyi era tumwebaze. Mbajirangayo ebyengera bibiri. Ekyengera ekisooka kyekyengera eky'obulamu. Ebbanga ly'omala ng'okyali mulamu toggwangamu ssuubi abadan abadiya. Omuganda kyava atugamba nti omuntu yenna atannafaayo essuubi tolita. Hadithi eyo emmengo bagikuba mu sitaamu. Ekyengera ekyokubiri nashkuruhu Allahu azza wa jalla ala ni'mati al-islami wa kafa biha minan ni'ami. Tujjayo ekyengera eky'eddiini busiraamu awo ne tufunvubira ne tusiba ebyaffe byonna ne tugamba nti ku ddiini busiraamu awo alhamdulillah. Ne bwe tubanga Allah talina birala byonna byatuwadde tetugaggawadde tetuvuze emmotoka akasajja akasemera ddala okubeera mu kyalo eri ewammwe naye nga kasuze eddiini busiraamu sika bulijjo. Taafu tweyagalira ku ddiini yaffe tugaa nti alhamdulillah alladhi hadana lihadha. Ffe tudda ku ddiini ne tugaa nti Mungu tumwebaza eyatulungamya ne kino hadha ono ddiini busiraamu wama kunna linahtadiya. Tetwalisaze magezi gonna gabuuka ngoma tetulina magezi gonna ge twalikoze kubuuka bamukubira mukama engalo ez'amaanyi laula an hadana Allah. Mungu subhanahu wa ta'ala taba kubanga yatusalirawo akakajective naga nti ako kembalondedde. Nolwekyo musiraamu ali wano olina sente tolina, olina byoli mu nsi tolina, olina omukyala tolina, omwami olina tolina, naye ng'olina eddiini busiraamu ekyo kyeyagazenga nnyo ogambe nti alhamdulillah. Olunaku olwali baganda nga ebitiibwa nga sibalwisizza ekutuba yaffe y'olunaku olwaleero njagala tugiggulewo n'ekigambo ky'omutontomi omu eyatontoma abatontomi abo batontoma naye nga batontoma ku mbeera etambulira ddala mu nsi. Abayimbi abo n'abatontomi balina shayatin, balina message shaitani gye batuma ne baleeta mu nsi eno ne mulowooza nti beeyogezaamu byabwe naye nga baleese risaala message. Kyava omutontomi omu yatontoma n'agamba nti idha mitu dham'anan, bwe mbanga nfudde
ng'ekinzije mu bulamu bw'ensi eno nga nfudde ennyonta, yagamba nti fala nazala alqatru, bwe yali atontoma yagamba nti enkuba tetonyanga. Bw'oba tonnakitegeera kitwale nti ekigambo ekyo kya bwannakyemalira, kigambo kya kweyagaliza nnyo. Ensi olunaku olwaleero abange bwefaanana, abantu batuuse mu mbeera ey'obwannakyemalira efaanaganako omuyimbi oyo eyagamba nti idha mitu dhamaanan, bwe mbanga nfudde nzeka ng'ekinzise ennyonta fala nazala alqatru, enkuba terina nsonga lwaki erina kutonya. Oba ebitonde bifa, oba embuzi zifa, oba abantu babonaabona, oba emmere terimwa, naye nze nga bwentyo bwenfaanana. Tekyewuunyisa kuba nti abantu abasinga olunaku olwaleero y'embeera ya akida gye bawangaalirako. Abanga abantu bafutwa olunaku olwaleero, abantu beeyagaliza nnyo olunaku olwaleero okutuuka oli okuba nti alaba munne n'abeera ng'amwagaliza ebintu ebikyamu byonna nga talinaayo mbeera nnungi gy'ayinza kwagaliza muntu munne. idha mitu dhamaanan fala nazala alqatru, oli atunuulira omwana wa munne, mwana wa munne bamutikira, muwooza alhamdulillah, musanyuka, ayambala gawunu, atambula, bamukuba ebifaananyi, naye ng'oli agamba nti wallahi tali wangula mu nsi eno. Abantu olwali bwe bafaanana. Oli yatunuulira omwana wa munne ava mu kyalo alinnya takisi, nga bwe tuva mu kyalo mubimanyi, alinnya takisi ajja eno mu kibuga ajja kuyiiya, kadde namutunuulira n'agamba nti wallahi agenze mu kibuga naye talina kyagenda kujja mu kibuga nga bwakiyingiddemu bwagenda okudda. Noga nti yarabbi ofa kino ensi eno, tujja mu kibuga nga newazza okusula tamanyiiwo, naye omukazi amutunuulidde amugamba nti wallahi, abakyala amutunuulidde amugamba nti wallahi nga bwagenze agenda kivaamu bukungu, bwatyo bwagenda okudda. Neweebuuza nti ofa kino ensi eno. Abanga abantu olunaku olwebwe batyo bafaanana. Omwana ng'oyo talina kyakukoze, talina kye yali akoze baana bo, abange talina mbeera yonna gyakuganye kutambula mu maaso kuwangula mu bulamu bw'ensi eno. Naye wallahi tubagamba abantu abalina emitima bw'egityo gye tuli nti mugenda kwabika, mugenda kufa, ku nsi mugenda kuvaako, kubanga biidhinihi tabaraka wa taala Allah agenda kutuwanguza. Ennyonyi tugenda zirinnya, abaana baffe bagenda kusoma, ate bagenda kumala insha Allahu tabaraka wa taala. Abange ebbanga lye munaamala nga mwekutte ku la ilaha, tugenda kuwangula. Abatatwagala bonna bagenda kwabika, bagenda kunoonya gye badda. Abantu batukola ebintu, ne batukola ebintu misana na kiro, ne batukola ensonga. Emisana nga batunuulidde basiraamu nnyo, watambulidde wabayise mu mikwano gyo nnyo, oluusi nga wabaddeko nabo bagenda kuteerako enseko, naye nga wallahi ekiro basuze baluga, banoonya kugwako, basuze bakutambulira. Ensi bwetyo bwefaanana. Abantu baagala okufaanana ekigambo ky'omuyimbi oli nti enkuba bwembanga nfudde ennyonta enkuba tetonyanga. Abantu olwaleero kye bafaanana. Baganda bange ebitiibwa, njagala obajjukiza omusomo gwaffe ogenda otambulira olwaleero, tuddeyo ku nnono y'obusiraamu, tuddeyo ku nnono y'obusiraamu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mungu amuyisizaako ddiini eno kizimbe, eddiini busiraamu, ng'ejja gye tuli nga wallahi ddiini yakuyamba. Okwawukanako n'ekigambo ky'omutontomi oli kyayogedde nti bwe mbanga nfudde nga nfudde ennyonta fala nazala alqatru, enkuba tetonyanga. Hadithi gye nsabuukuluza naye omusomo gwaffe, Mutume Muhammadi, ffe wano tukuze nazzi kuno wano mu busiraamu, sigenda kubalaga walala ludda wa Chinaani atudde wano ewaffe. Ng'oli bw'alengera omusiraamu ng'enjala ebadde emuluma, n'amulengera mu lugendo yonna gy'abeera amulengedde, wallahi kasita alaba ku musiraamu alabira ddala ng'ebizibu bye byonna biwedde. Obusiraamu bwe butyo bibadde bufaanagana. Nazzi kuno nga abasajja abatali basiraamu
batumanye empisa zaffe ennungi n'empisa mutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ze yatusigamu ez'okuyamba ng'era ne ssente bwe zimugwako amanyi mwe basahaba temuva mu muzikiti yaga nti tugende ku muzikiti gw'ekiwaatule wali insha Allah abasiramu bo buli lunaku ku muzikiti babaawo bwe bataabeewo ku subuhi bagenda kubaawo ku zuhuri bwe bataabeewo ku zuhuri bagenda kubaawo ku aswiri bwe bataabeewo ku aswiri bagenda kubaawo ku mangalibi oba ku isha najja wano salamu alaikum banange sirina transport banange abantu bange ndese omulwadde mu mochale ng'amanyi nti mu ddiini mwazze ddiini yakuyamba nazzi kuno ng'oli musiraamu atambula n'agenda ekabaale gye batamumanyinako nenga kasitatola salamu Aisha wakalla atuuse ewaka salamu alaikum wa rahmatullah nga yebaka nga bamusuza ng'emmere alya ng'atambula kubanga yempisa mutume Muhammadi gye yatusigamu yeddiini busiraamu eno kyekikolo kyava yatugamba mutume Muhammadi yatugamba nti ahabu nnasi ila Allahi anfauhum abantu fennanga bwe mutulaba Allah atwagala naye yagamba nti ayinamu ahabu ayinamu kakurimu ke olyajaga nti fennamu nga atwagala nedda ssebo ayinamu kakurimu yaga nti ahabu nnasi ila Allah mulimu kakurimu Allah kayagala anfauhum be bantu abalina omugaso eri bantu bannaabwe nagamba nti emirimu gyonna gye tukola tugenda emaka tugenda mu hijja tusaala tusiiba nagamba nti wa ahabul amali n'emirimu Mungu ajagala alhamdulillah naye nagamba nti alinamu kakirimu ahabul amali era emirimu Mungu gyayagala yagamba nti sururun tudkhilhu ala qalbi muslimi kakurimu k'emirimu Allah kasooka okulondobagamu n'ateeka ebbali yagamba nti ye musiraamu okubanga amanye ekikolo ky'ebigambo bino byenjogera nti ye musiraamu bwakuyamba ateeka essanyu mu mutima lya musiraamu munne abasiraamu abatuliisa mu Ramazaani ngaabo n'oteeka essanyu mu kifuba kya musiraamu munno mukadde wabadde ali awo musana ogw'ennaku zino n'enkuba bwetonya anoonya ssente ez'ensigo bijanjalo ne yeekanga ka message ko ku ssimu sururun tudkhilhu ala qalbi muslim ako kakirimu ako gwe mulimu Mungu subhanahu wa ta'ala kasinga okulondobaga mukasinga okwaga era mirimu egikyasinza okuyingiza abantu mu jjana mugende muginoonyi mutuma gye yatusomesaako gye tusoma mbabani Israeli abo baani mugende musome tojja kusangamu mirimu gya swala nti ono yayingira swala ojja kusangamu omulimu gwe bayita okuyamba bakugambe nti mbabani Israel mwalimu omukyala nga yeetunda akola jijje malaya mwenzi yebaka noono yebaka nooli ne bakugambe nti okuwa just obuwa kwate engatto yayambe embuwa imagine embuwa dog akwate engatto ye ayambe embuwa giwa amazzi mutume n'abaga nti omukyala oyo yayingizibwa ejjana okuyamba yennono y'obusiraamu yayongera hadithi mpanvu ngenda gikutula obudde butumalako nnyo mu juma yagamba nti nze wala an amshi ma akhi muslim fi hajatihi ahabu ilayya min an atakifa fi lmasjidi shahran ahabu ilayya min an atakifa fi lmasjidi shahran yagamba nti kunze mutume Muhammadi abange tusalire ku mutume agamba nti kunze temunoonya bitabo bya masala kino kisinga kino mutume agamba nti kunze yeke nnyini yayogera agamba nti kunze okutambula wala an amshi maa akhi muslim fi hajatihi inzo okukeera ku makya n'entambula n'omusiraamu ng'abadde alina ekizibu fi hajatihi anoonya fiizi fi hajatihi musiraamu mulwadde fi hajatihi ng'anoonya ekyokulya fi hajatihi bagenda mulongoosa yagamba nti an atakifa fi lmasjidi shahran ahabu ilaiha yantize kinsingira okubeera mu masjidi nembeera mu ebbanga lya mwezi mulamba Allahu akbar okuyamba mutuma atugambye nti okuyamba kimusingira okubeera wano nakola itikafu ya mwezi mulamba naye njagala ogaziyo obwongo oleme kikomyawo kikomyewo okiteeke mu buntu obwa bulijjo ogambe nti mutume okumala omwezi muzikiti omulamba singa aba wakumalamu omwezi mulamba olowooza bigambo bwe biti aba yakawuliriza bimeka
bwaba wakumala mwezi mulamba muzikiti aba yakasoma Qur'ani okujimalako emirundi emeka. Bwaba wakumala mwezi mulamba muzikiti ibada meka tumaze twebaza Allah tusoboseze okusala eswala eno aba yakawaayo sente meka muzikiti muno. Ne yagamba nti ebyo na nzo okutambula n'omusiraamu nga mulwadde ayina ensonga yonna gyalimu obwetaavu yandize kinsingira okubeera nga mbadde muzikiti omwezi mulamba. So bagana wange bitiibwa eyo na yedini busiraamu. Obusiraamu bwe butwe bubadde mwagala kati omulembo gw'olunaku olwaleero muleesa obukopi mu ddiini yaffe. Muyina ebintu bye musomesa abantu ne mutabula obusiraamu. Olwaleero mmwe kennyini abasomeseza obukopi mu bantu bano ate ne mumala ne mugaa nti bannange mutuweeyo kasente. Era waliwo emizikiti gyali zikiriza ezimu muffe mwennyini nga tokyasobola kusololeza mu mutwalo gumu nga tosobola kuguweza. Nga abantu ogenda kubookya jahannama khalidina fiha kubanga mwabagamba ne mubatabula ne mubajja ku nnono ne mwefuula mubazibula amaaso naye nga muboonuuna. Obusiraamu awo kyekikolo. Olwaleero mugambye abantu emmere haramu. Olwali mugamba abantu okukyaliigana mu bantu haramu. Mmwe mwenna muse bajjajja bammwe basiramukidde ku mmere mmwe. Olunaku olwaleero abeekalakasi naye olwaleero muleesa obukopi ne mubuteeka mu ddiini busiraamu ne mubujja ku kiri. Abantu bagenda okusiramuka eno nga mmere kuyamba kwe kwabasiramulanga. Mugende mubabuuzi nti ddiini busiraamu twalabanga abantu babeeranga bumu ne tulaba bajjajja baffe nga bambala amakanzu bagenda ewagundi ne bamukyalirako olwokuna ne twegomba eddiini busiraamu. Mmwe kwe muvudde olunaku olwaleero kati abantu mubasizeemu obukopi. Bw'oba oyagala okumanya ekifaananyi kino eky'okuyamba n'obusiraamu totunuulira wala, tunuulira Mutume Muhammad. Abange tunuulira Mutume Muhammad, togenda wala. Bw'oba oyagala okumanya ebigambo bino tutunuulira hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu atunyumiza ku Mukama waffe ono nga tannaba kusiramuka. Allah tannamukwasa message ey'eddiini busiraamu eya la ilaha. Allah tannamukwasa kigambo ekyo, tannamutuma. Atunyumiza ng'ali mu mpuku. Bwe yalaba ebintu ebitali bya bulijjo nga lwe lunaku lwe yasooka okulaba malayika Jibril alayhi salatu wassalamu n'adduka ng'addayo eri mukyala we ayitibwa Khadija binti Khuwailid. Hadithi etugamba nti khashitu ala nafsi ya Khadija. Bwe yadduka emisinde n'ajja eri mukyala we n'amugamba nti Khadija leero nga ntidde nfunye ekitali kya bulijjo, khashitu ala nafsi, ndabye kino ndabye kiri. Naye wallahi Khadija bw'oba oyagala okumanya omusajja yenna omumanyira ku mukyala we. Mukyala we bw'awa nti ono ali bw'ati ne bw'ati omanya nti kituufu. Bwe yamala okubigamba Khadija n'amugamba nti totya bawange totya. N'amugamba nti la yukhzika Allahu abadan, Allah tayinza kuvaamu, Allah tayinza kwerabira, tayinza kunakuwaza na mbeera gy'olabye kubanga teyabitegeera yali ali awaga nti ndabye kiki. N'amugamba nti innaka latasiru rahmi, yamuyuwira waawo sifaati hadithi mpanvu. Naye mu bitendo bye yamugamba nti oli muntu ayunga oluganda, ekisemberayo ddala watuinu ala nawaibil haqqi, oli muntu ayamba, omuntu yenna gw'olabanga mwetaavu wa kuyamba. In fact Muawiya ibn Abi Sufyan atunyumiza n'atugamba hadithi eno ya Imamu Nasai, era atunyumiza empisa za Mutume Muhammad okulaga nze naawe kye yali atusigamu ku mbeera y'okuyamba. Yagamba nti innahu, yani Mutume Muhammadi, innahu la ya'ti lirajuli, Mutume yajirwanga abasajja ne bava mu mpuya ez'enjawulo fi mas'alatin nga balina obwetaavu obw'enjawulo. Ono ayagala kumuyamba mu mbeera eno, ono ayagala kusoma, ono abaana basuza enjala, ono yagamba nti fa amnauhu iyaha. Mutume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama oluusi yagaananga okuyamba n'agaana okutunuulira abasajja abo. Fa amnauhu iyaha, n'agaana okuba nti atunula mu nsonga zaabwe. Nga lwaki? Atugamba nti hatta tashfa'u fihi wa tu'jaruhu, hatta tashfa'u fihi wa tu'jaru, okutuusanga kufa abamwetoolodde ayagala kulaba nti empisa bulijjo zaatusigamu
mutume bw'aba takikoze Abubakari anakikola omusajja ono atadde atambudde kyazza okusaba Abubakari bw'aba takikoze Umar ibn Khattab anakikola Khattab bw'anaaba takikoze Abdurrahman ibn Auf anakikola y'empisa y'obusiraamu mutume Muhammadi gye yali atusigamu ffenna abayisiraamu gy'atwagalamu n'olwekyo baganda bange bitiibwa ebigambo bibeera biwanvu naye nga ovudde kwani ku 2 n'atali ffenna tulina ebintu ebitugatta bagundi ab'egindi n'ab'egindi ffenna tulina ensonga ezitugatta bwe tutonka ku nsonga ez'okuyamba obusiraamu n'abasiraamu ffenna tulina kuvaayo ne tukwatira wamu mu mbeera ey'ekinywi ab'egindi babeere bayambi n'ab'egindi babeere bayambi fakat kyekyo kye tulina okutambulirako kubanga bw'ova ku mutume Muhammad n'otuukira ddala ne ku basahaba ridwanullahi taala alaihim kakati bw'otunulira omubedde Umar ibn Khattabi era Allah Imam Ibn Rajab yagiwandiika aina embeera z'omusajja ono Umar ibn Khattabi rahimahullah zewandiika mu kitabo kye kiyitibwa Jami'ul Ulumi wal Hakami yanyumya ku mpisa y'omubedde abasiraamu bwe tubanga twali tubadde n'omusajja omunene ku nsi kuno ng'ogyeko mutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallama be basajja abaddirira mutume mu bigere nga ye musajja ono omu ku banene abo nga ye Umar ibn Khattabi ne Imam Ibn Rajab atunyumiza mu kitabo kye Jami'ul Ulumi wal Hakami atunyumiza ku mbeera za Umar ibn Khattabi n'atugamba nti Umar ibn Khattabi ono yavanga mu majubba n'ava mu majolobero g'ebyobwakabaka n'obukulembeze in fact obukulembeze bwe bwali bw'amaanyi nabagamba nti bwagaziira ddala muve ku bano ba Napoleon Bonaparte bammwe bwatuukira ddala wane Sudan kyova olaba obusiraamu buli wane Sudan butinta ne Umar ibn Khattabi empisa ya mutume yamukwata yafulumanga mu majubba n'afulumanga talinaako yadde escort ate nga ye khalifa w'obusiraamu n'agenda n'abaako ennyumba gye yeesogga n'abaako byakola n'atambula n'avaamu n'agenda ensonga eyo yagikolera ebbanga lyali ddene hatta omusajja sahabi gwe bayita Talha ibn Ubaidu byamukonfusinga n'alabanga omubedde w'obusiraamu afuluma n'ava mu majubba n'amugoberera mpola mpola ng'alina akasiisira mwatuuka ne yeesogga n'aga nti khalifa abeera agenze kukola ki mu kayumba ako naye lumu Umar ajja amanyi tewali amulaba ayingira mu kasiisira k'abakyala akola bye yali akola afuluma bw'amala okufuluma bw'ati Talha ibn Ubaidu rahimahullah agoberera Umar ibn Khattabi waavudde bw'ati n'ayingira mu nnyumba eyo agenda okulaba nga muli abakyala bamuzibe abakyala abalema agenda okulaba nga abakyala balimu bakola obukyafu ne bajuza ebigundi byabwe ne bateeka mu nsonda awo Talha ibn Ubaidu bw'ayingira ababuuza nti abange omutume omubedde abeera azze kukola ki wano Umar ibn Khattabi abeera azze kukola ki wano abakyala bonna ne bawuniikira ne baba nti Museveni nga bonna Museveni ffe tetumumanyi tuwulira muwulire ku TV naye nga boogera ku Umar ibn Khattabi rahimahullah andi Umar tumuwulira buwulizi khalifa w'obusiraamu nga wane waffe akimawo kimukana akasiisira Talha ibn Ubaidu yabagamba nti abange omusajja ava okufuluma wano omusajja ava okufuluma wano ye mubedde ye Umar ibn Khattabi n'akaaba n'akulukusa amaziga abakyala nga bamaze omunyumiza nti omusajja oyo ajja wano n'afulumya ebbaketi zaffe ez'obukyafu n'atuleetera kamere n'atulyonja n'atulongoosa n'afuluma n'atambula n'agenda sahaba ayitibwa Talha kyava yafulumya ebigambo ebigamba nti fakilatika ummuka n'awulira onyiike mu mutima n'agamba nti nga wasala maama wo n'agamba nti awuratu Umaru tattabi'uhu obadde ku bumogo bwa Umaru bw'ogoberera bw'onojola olowooza nti Umaru ayinza okubanga mu kutambula kwe ayina entambula ezitali nsiraamu ayina ennyumba zagenda yeesogga n'akola ebitali bituufu n'agamba nti wasala maama wo
olwaleero abantu abasinga tuvudde ku nnono ey'obusiraamu gye tumaze okulaba ku mutume Muhammad ne tulaba ne ku basahaba be. Waqul ma tasma'una wastaghfirullahi li wa lakum wa lisa'irina min kulli dhanbin fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim fatubu ila Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibana maulana Mustafa Muhammadin ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamu wa barakatuhu alayhi. Baganda bange bitibwa, twebaza Allah tusobosezza okuva mu kutuba yaffe esoose n'atuleeta bulambalamba mu kutuba yaffe ey'okubiri. Abange tuddeeyo tukube tooki mu mbeera yaffe n'okuyamba kufaanagana kutya. Allah yatugamba mu Qur'ani bwe mbaseerabidde sura ya 10 aya 10:14 n'atugamba ni la khayri fi kathirin min najwaakum la khayr fi kathirin min najwaakum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'alu dhalika ibtigha'a mardati llahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah kyatuwadde obulamu mbajjukiza nti weetuli mwaka 12 weetuli naye ekyatugenda tusiba safari ekyo tewali awakana. Naye yagamba nti obulamu bwammwe bugenda basala temujja bufunamu. Ennyumba muzizimbye naye si bwe bulamu, emmotoka muzivuze naye si bwe bulamu, abakyala muwasizza si bwe bulamu. Bagenda kufunya ebigero bireete nga bisibula nga bye bikuba baayi. Wakawasa omugole malayika tojja kigamba nti mbadde na mugole. Wakazaala omukyala akyali lubuto tojja mugamba nti kansooke ndaba omwana anaazaalibwa. Kalla, tekiriyo. Naye yagamba nti ojja kusaalirwa nnyo illa man amara bisadaqa, okujjako omuntu alibeeranga ku nsi gye yawangaalira yali akubiriza banne okuba nti beekwatira mu nsawo zaabwe ne babaako ke balese si kuleka mu duniya. Ng'ommanyo bwe yagamba nti abasinga tufuba tululunkanira ku biki bye tunaaleka naye tetululunkanira biki bye tunaatwala. Abasinga tutunuulidde bye tunaaleka mu duniya. Malayika weerijira ne kugamba nti fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'una. Allah tugambye mu surati Yasin n'atugamba nti fala yastati'una tawsiyatan, teri agenda kuweebwa mukisa nti kanzireyo ekantuuse wala ila ahlihim yarji'una, yadde okugamba nti kanzire eri abantu bange mbeeko ensonga eno gyentereza nsaddaake. Bagenda kulaga ekizimbe, bagenda kulaga ennyumba ng'ewedde naye bagamba nti tukutwala ky'oli boolesa essaawa eyo kyekyetaagisa. Baganda bange nalabako omwana omu sajja mukulu yagenda ebwereeyo. Allah nga bwatugambye nti fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'una. Allah tagenda kubawaayo kaseera akakwesootinga ne bw'oliba oyambadde essaati nga tekuweesa kitiibwa nti kanzireyo ekangikyuse nyambala essaati gye muntwaliramu nga yakitiibwa. Kalla, fala yastati'una tawsiyatan, Allah tagenda kuwa kaseera kasalako biviiriviiri wala ila ahlihim yarji'una. Fala yastati'una tawsiyatan, Allah tagenda kuwa kaseera kazayoloni wala ila ahlihim yarji'una, yadde akaseera kawoninga abantu bammwe. Omusajja nyumiza n'agamba nti nagenda ebweru, ava wano maama we nga atunze buli kimu kyonna akitaddemu omwana ono bagende bawone obwavu. Omwana n'agenda, esente ezasooka maama amaze okutunda akabanja wallahi ne bazimubbako. Bamaze ozimubbako bano abayaye b'ekibuga bano ayagala kugenda ebweru ayiye. N'akomawo nga yeebuzaabuza n'agamba maama we nti maama wallahi esente bazinzibyeko. Maama n'ajjula okuzirika naye maama yali ayagala mutabanyi we teyatowa. N'atunda ewalala n'akwata sente n'amugamba nti mutabanyi genda ozizzeeyo genda oyiye. N'amwongera sente abakyala nga babasapootinga abaana baabwe. Omwana n'agenda, esente alhamdulillah ze baamuwa omulundi ogwokubiri ne zikola. N'agenda ebweru nga maama bwe yali ayagala. Wallahi agenze na nniya agamba nti ngenze ebweru buli kimu kyonna ngenda kikolera maama wange abeere bulungi mu nsi muno. Omwana agenze atandise okupatikana, tannakolayo bbanga ddene.
wallahi Allah alessa mabuloka agatandika wo muzimbo gwa mama nge nyumba jabera mutefaananikako naye wallahi omugagoli Allah yamuwa Allah yamuta esente zimuyitaba ne mu bulamu bwensi ekimuluma ali akagenda bwati yakakwata ku sente bwati Allah naayita mama we namujulula nga mama tannakwata ku sente ekimuluma mu bulamu bwensi kandi mama byonna bye yakola n'atalya ku ntuuyo ze n'ateeka mu sente tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala amusaasire kuba yali mukyala musiraamu abange kaweefube w'edduniya bw'atyo bwafaanana byonna bye tukoze bimu tugenda bireka nga tebiwedde naye nga tosobola gamba lika nti kansooke malirize ennyumba yange ey'enna mugongo kyogenda okutunulako essaawa eyo kigenda kubeera ekyo kyennyini kye wali wassaayo mu maaso eri mu kabuli naye byonna bye wakola eno mu nsi ebiri eno byonna togenda kwasaamu kye wateeka eri mu kabuli kyogenda okukola ki n'olwekyo nga maliriza kutuba yange ey'olunaku olwaleero ebigambo bino abitegedde abitegeere bikugase ngambiddwa nti tuyina mukadde waffe imaamu eyali ow'omuzikiti guno olwaleero wetweyagalira wetusaalidde wetusaalira wetukyasaalira Allah yamugezesezza n'abanga alina obulwadde obumu oba obulala ng'esente zeetaagisa okuyamba imaamu oyo ziwerera ddala obukadde bwa Uganda obukadde 5 ntwala omukisa obategeeza ebigambo bino nti abasiraamu nga bwe tutudde wano obukadde obwo tubusobola naye tetutegedde tukoola tugenda kufunira mu luddawa kubanga ennyumba ze tusulamu za bukadde omuzikiti obuzikiti emiliyoni 2 okuguzimba kitwetaagisa okuyimba ne tukwata omwaka ne tukwata n'omulala nga langi waffe ali ku mayumba gaffe abamu oli bamuleeta n'abala ennyumba ya haji ne bavuga nti tubalire ennyumba eno n'abala amataala gali ku nyumba nga bukadde 25 bonna n'abusasula bwomu nga tazze mu muzikiti naye ensonga eya imaamu eyo sigenda kugitwala wala egenda kukolebwako enkya wagenda kunoonyezebwa ttiimu ng'eva mu ffe wano bennyini abakulembeze baffe wano bagende mu ddwaliro naffe imaamu tumusasuleko ng'ate tuli ku bulamu bwa muntu bwe tuyamba mutume nga bwe yatugaa nti omuntu ataasa obulamu obumu abanga ataasizza ensi yonna ffe tuwakanya ebigambo byabaga nti obusiraamu butujju nga tulina hadithi eyo nga mutume yatugamba nti bw'oseevinga obulamu bumu bwokka obanga aseevinze ensi yonna olwekyo bagananga ebitiibwa ekyo sigenda kubookezaako muliro jahannama khalidina fiha abadan mugenda kuyingira mu kabuli omusote gw'ekiwalaata sigenda kubyogera naye olumali khutuba insha Allah ebigambo bibeera bikyali bingi irimu ebeera ekyali nyingi naye obusiraamu bwe butyo buvudde n'okuyamba ng'ogyeko ensonga eno ffenna abali wano tulina kye tusobola okukola woyinza olowooza nti ebigambo bino babisomedde imaamu olw'okubanga baagala ssente ffe baimaamu abamu tetuli baavu alhamdulillah ze tuli oluusi tuzirina oluusi temusobola kulabirira waffe kumala wiiki naye tubagamba ebigambo ebigasa emyoyo gyaffe n'egyammwe ebigambo bino ffenna abali wano oli ayinza okugamba nti babadde basoma kuyamba basomesa bagagga nedda ssebo nga bwolaba bwotudde ku musiraamu munno ng'ayawukana naawe ffenna bwe twawukana n'obusobozi Allah bwe yatuwa alina obusobozi nga bwannamba osobola okugira abasiraamu abali wano n'okuba ebukubi essimu emu omusiraamu n'afuna omulimu kola ekyo yamba mu busobozi bwe alina obusobozi nga Allah yamuwa irimu naawe tambuza ekyo alina obusobozi nga bwa ssente naawe awo wennyini woba wenyiga alina obusobozi nga bwa birala naawe kola ekyo togamba nti ejjuma nze tenkwatako badde basoma jjuma yabalabika abantu abalina ku ssente ffenna tusobola okuyamba mu busobozi bwaffe Allah bwatuwadde inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Imamu Simbu abantu bonna babajjamu obujungute
inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi nolwekyo ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ene sembayo yabakkiriza bokka. Allah agambye nti nze Allah ne bamalayika bange tusalya nabbi n'agamba nti ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن تسليمكم تبلغني حيث كنتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك الله على محمد وعلى آل محمد كبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثان اللهم من أحييته منا فأحيهم على الإسلام ومن توفيته منا فتوفهم على الإيمان برحمتك وقدرتك وعزتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين